nga munadini, oyagala ojjukirwe nga mwonoonyi, oyagala ojjukirwe nga muzira. Kikolerere bazira tunene. Nsanyuse okubeerako mu maaso gammwe wano mikwano gyange n'abatali mikwano gyange nsubira mujja kusobola okubeera mikwano gyange kubanga sibalinaako buzibu. Amanya n'eddoboozi Aziz azinoonya aziwenja aziyigga Oxygen Master, Painkiller, bantuuma titles nyingi. Ndi musanyufu byansusso okusobola okuba nga tusobodde okutuusa guno omukolo ne tugulonkinga olunaku olwaleero. Kubanga abasinga obungi baali batandise okutukuba ekiboozi mbuno nakola ki bunabomba ekyo kigambo kasuku yatera kikozesa. Bannange mbadde sibombanga jasi nali ngenze kukwasaganyamuko ku buwaani obumu, era leero ndi mu maaso gammwe nga tugezaako okulonkinga Ekivuulu kyaffe ekya Strings of Love. Strings of Love tugenda kitandika nti ng'ennaku z'omwezi 4 November bakigenda kubeerangawo buli mwaka nga tukikola. Abantu abanyumirwa music omulungi tulina okubayimbirangamu mutandika okudda ku nnono ya music oba mubadde mutandise okupaaluuka mukitegeera. So oba onyumirwa music omulungi, oyagala music omulungi, ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 4 November tubayise ku Serena Hotel Kampala, mujje mutusupportinge mutuwagire. Nga muganda wange Jackster wagambye nti oluyimba nkubira omukwano lwamufunira girlfriend. Oluyimba olwo nalufumya siriiwo, naluliizinga nga leero ngenkera walo ngenda Japan nga kano kagayi ke kantutte, kano ke kantwale Japan. So naliyo emyezi 3 nga ndi Japan. Kati era Jaaka nkubanja okubanga wafuna girlfriend mulimba lwange olina okunsasula ate muzadde n'abaana. Okwongereza kwe kyayinza okubanga Jaaka ekabati buli muntu ayagala alina omukwano ali related eri music wange, ekyo kituufu saagala kiwakanya. Abantu badde nga bangi nga baŋŋamba Aziz tukolereyo konsati kuba abasemba okulaba show zange zaali 2, zonna zaali ku Katikati restaurant. Eyasooka yali wampi ni pack zaali 3 nga nakava Japan twasooka kukola concert yasooka twagiteeka ku mbaga y'embaata bwe twagikolera. Bwe tumala ogikola neyabika bannamwe ne bagamba nti Aziz yabadde teyeekakasa amaanyi ge teyali tadde wano ki concert. Ne tuddamu ne tukola concert yaddaku yali wampisa, twagikola Katikati restaurant, yali y'amaanyi nnyo. Eyaddako yali Oxygen era Katikati restaurant. Mukama mulungi. Nti okuva olwo ebbanga libadde ggwanvu nga sikolangayo concert nnene, tugenda kugiddamu kugikola leero ngenda kuzomwezi 4 ku Serena Hotel. So njagala okuyita bafanzi bange abantu abawagira music omulungi mwenna mujje mbayimbiremu. Ebintu bigenda kubeera birungi, saagala kubalimba kubanga bandi gye ngenda okukola nayo yemu ku bandi esinga mu Uganda, mugikubeereko mu mugalo ekyo. Bagiyita The Maestro Band. Bakabindi wakabiso bwe tubeera nga ffenna tugadde emitwe egyo kigenda kubeera kyamaanyi nnyo. Okuyingira zigenda kubeera emitwalo 15, alibadi emitwalo 10, entebe emmeeza miliyoni 3 egenda kubeerako abantu 8 nga kuliko ebyokulya n'ebyokunywa. Sirina nnyo bingi byenja kwogera wabula njagala just kwebaza bakyali bange. Very disappointed mu kigambo ky'oŋŋambye eky'entuuyo zange because entuuyo zange ensonga lwaki muli wano kitegeera. Weewaawo tewabulamu bumulumulu but nyinza kyogera nti mu Uganda abantu abamanyi nti bamanyi sometimes tebabeera appreciated bulungi. Oba ng'example olaba omugenzi Moze yagenda okufa ng'ali disappointed like bannamawulire kenyini mumanyi okutamya abantu ebintu bye bakola. Sometimes tulinawo muganda waffe nja muleeta nga Jamal Wasu Akazungu, abamu baali batandise okugamba nti nno naye akoze eki agudde ddala oba avuddeko. So
abantu abamu tebabeera appreciate mu mbeera bwetu but nze ndyoke entuyo zange ensonga lwaki muli wano n'ebyenkoze mbikoze si nyinza obutafuna bingi nnyo but ndi mu matiko n'ekyo kye nina wadde nja kwongerako ebirala mpolampola yeah. ne bashuga mami abogeddeko okay nedda ngenda kyogerako bwenti edda nga tutandika career zaffe mpolampola buli muntu abeera n'ekigendererwa kye kyabeera ayagala but nze mu kutandika music ebyabashugama saabitunuulira nnyo nyinza okuba nga ndi bwenti lwakuba nze seetalira nnyo baki bashugama mukye nafunamu mu career yange nafunamu omukyala ne tuzaala abaana abalungi era gye bali bashugama siri nnyo faani waabwe nze yes kya Diamond Platnumz Diamond Platnumz muntu ng'omuntu ayagala music ekyo nja kusooka okukimwebazaako ate oluyimba lwayagala nkumira omukwano lwe lumu ku nnyimba ezasinga okubeera ez'amaanyi nakati bw'ogenda e Tanzania nkumira omukwano lukyali luyimba lw'amaanyi abatanzania tebamanyi Luganda but babeera baluyimba bwe bayimba oluganda olulufu kati ndi musanyufu nnyo okuba nti naye akyalwagala mpaka kati ne bwadda era bw'ogenda e Tanzania nomentioninga ku bayimbi bamanyi Uganda nyinza okubeera omu ku basatu abasookerwako okwogerwako e Tanzania si kwewaana ekyokubeerawo konsati saagala kukyogerako nti ajja kubeerawo oba tajja tusobola okukyogerako ne ttiimu yange muba muli awo surprise nebagwako okitegeera so byonna tubirikaawo ekya Eddy Kenzo simanyi lwaki lwenkola interview mwagala nnyo okumubuza ku muganda wange oli but ogambye emyaka 13 twatandika ne Eddy Kenzo of course twali ba mukwano bingi bitwagezaako okuyita mu fembi but sometimes buli muntu abeera n'ekigendererwa kye ng'ajja nyinza okujja ewa Tone nga Tone kyemwagalako Tone mwetaagako platform gy'alina emikwano gy'alina nabiki bwe mmala okwakivinga ebyo byonna bimugjeeko olwo mba mufuula ki like kasasi oba tukyagala manya abantu ab'ebika bwe bityo mwe bali mu nsi but era tebatugaana kukola ki kugenda mu maaso kukyogeddeko ekya sympathy ekyo kituufu nyinza okuba nga nze nkimanyi wali n'abalala bakimanyi gye bali ekyo nakyo kiwe ekiri si kyakulimba ekiri nti nsobola okujja wano nga nze njagala kwerungiya mu bantu mumwe mu maaso gammwe but emabega ng'okola ki ng'okola kirala ekyo kyowe ekiri kati saagala kudda mu bintu biri byogedde musimanyi yagamba wakola buuti ne buuti kuba bwe tunatandika okuddamu ebyo bijja kuba biwanvu gyali alyokke nange gyeniniki ndi fine gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.